Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza omulabi omulungi eyekomidde ku GTV nenkwebaza ejo najjo tusizaako engalo olunaku olwaleero. Program Avubuka n'Obusiraamu ffe tutuuse okubeera nti ate era tukutuusaako obuwoomerevu bw'eddiini yaffe ng'abavubuka n'okubeera nga twongera okwewabula n'okwetereeza mu mbeera emu oba endala. Bingi bye tugenda okugenda mu maaso nga tumanya, tuyiga, tutekeera eri oyo anaafaayo n'awuliriza ebigambo bino nga bw'otwekkaanya ojja kubeerako n'ekyamaanyi ky'oyigamu. Mukkirize nyanirize mwenna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakkiriza tubeere ffenna olunaku olwaleero. Omalusenkayi ge gange ate okubatuusaako puroguramu y'olunaku olwaleero. Si banzekka mba ne sheekhe aba atudde mu studios okubeera nti tutambula ffenna abako ebintu eby'enjawulo byaleese okubeera nti twejjukanya ng'abavubuka abali. Mukkirize tugendagendako eri gy'ali atubuuzeeko ate tubeere nga tuyongerayo. Amannya Sheikh Ashraf Kawuti Sunni mu Bilal Islamic National Primary School Lubaga. Tukkiriza tugenda kuyiga bingi Allah nga akkiriza Mungu ateeremu obwangu. Mukkirize mbanirize abatudde eyo abatulindiridde olunaku nga luno bajjukiza puroguramu eno ebeerayo saa 10 okutuuka ku saa 11 ate era tugiddamu repeat ku ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 12 bwe tugendera mu subuhi. Eddoboozi si ddungi naye mukkirize tugenda kutambulira mpola mpola okubeera nti ate tubaako kye tweyigiriza. Obudde butera okututimawa oluusi tulaba nga obudde obwanvu naye tugenda mumaliriza nga obudde bukoze eki nga butugenzeeko. Mukkirize tugenda gende wa sheekhe tuntandikira awo olunaku olwaleero tubeeko gye tujjukanya olunaku olwaleero eri omuvubuka ali eyo oba oli awo bwe tunaamalirako session yaffe esaawa eno nga tulina kye twekuumye nakyo n'entanda gy'otusibiridde biidni subhanahu wa tutandikirawo sheekhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد متن مجه وجتب الله تبارك وتعالى مساس زوج سيتينجي الله تاتugabiride mu bitonde bye. Allah tabaraka wa taala kyatuwadde oluwendo olw'okuba nga tukyassa nga zimu ku nteekateeka ze. Allah tabaraka wa taala tumwebaza tumusaba asse okusaasanya emirembe omubaka nabina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era afubana nnyo nze naawe ampuliriza era ndaba tubeere nga mwanattu obusiraamu buno bututuukako. Twebaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde ekyengera mwanattu eky'obusiraamu. Tumusaba Allah tuwangaze nga tuli basiraamu era nga zimu ku nteekateeka ze nga si magezi gaffe wadde obubuufu bwaffe nti tuli babuufu nnyo mu mbeera zino ez'ensi. Falyaum insha Allah munzikirize abalabi baffe abalungi ku DTV munzikirize mu puroguramu yaffe eno insha Allah tugenda kubeera nga twejjukanya ku bukkiriza bwaffe al-iman bilqadari fi hayatina walqada. Obukkiriza bwaffe ng'abasiraamu abavubuka n'abasiraamu okutwaliza wamu tubaako abavubuka alitwekanga n'abalala abaako ne batekkaanya oleve ez'enjawulo kubanga obukkiriza tebusosola mwana muto n'akola atya namukulu kubanga ejja naffe fenna tugyagala era nga bwe buluubirirwa bwaffe okubanga Allah tutuuka mu maaso ge atuwa ejjanaayo. Naye olwaleero tetugenda okweyigirizaako obukkiriza mu kugera kwa Allahu tabaraka wa taala n'okusalawo kwe. Tulabye ebintu bingi mu nsi bijja bituukawo ng'abantu balaga nti bo bye balina okusalawo eri obulamu bwabwe, balina okubeera nga bateekateeka bibagala okuteekateeka mu bulamu naye ne batamanya nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ye muteesiteesi
wa buli kitonde wa buli programu zonna eziri ku nsi yenyini kutusalirawo Allah tabaraka wa taala nyini tusalirawo kibeere kino kikole bwoti weewaawo ffe tuteekamu bingi knowledge ne tulowooza ffe tusalawo ffe bagezi okuba tusomyeko netusoma ku psychology netusomye ku biki tulowooza ffe baki ffe bagezi naye nga Allah tabaraka wa taala ye mugezi ekigambo al imaanu bil qadari kyajjanga mwanattu empagi ey'okukkiriza andaba ng'oli musiraamu era ng'oli mukkiriza okakasa nti oli mukkiriza olina okukkiriza empagi emmeka omukaaga ez'obusiraamu tuli ffenna tezisosola myaka omutwe natali muki kubanga bezajja mu hadithi ya Jibriilu alayhi salaam tezaalaga nti bwe yali amaliriza hadithi eyo teyamaliriza ng'alaga nti eri abaana abato yajja nga asaba mubaka nabiyina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam amuyigirize ku busiraamu amuyigirize ku imaani tuli ffenna al imaanu bil qadari obukkiriza bw'omuntu mu kugerako Allah tabaraka wa taala huwa al-i'tiqadu al-jazim mwanattu kitegeeza bwe bubuufu oba it is a strong belief the fundamental of Islam bwe bubuufu obutuufu obukkiriza obuki obutuufu i'tiqadu al-jazim bi anna kullu ma yuhdathu buli kintu kyonna ekituukawo ku nsi kuno fi hadha lukun mu mbeera zaffe ku nsi kuno in all the parts of the universe ebintu byonna bituukawo mu nsi yajeri bitaqdiru llahi al-azizu al-hakim byonna bituukawo ku kugera kwa Allahu tabaraka wa taala Allahu jalla wa tujukire al-aziz the almighty al-hakim the most wise Allah yasinga okuba nti yewamaanyi ye mugulumivu yow'ekitiibwa ate Allah ye mugezi so ye mugezi wadde tuyinza okera nfe bagezi naye Allah ye mugezi ate atusalirawo ekyo ekituufu tetulina okubaamu ayatonda nze Sheikh Musuni nga ye mundaba ne Sheikh Umar Senkai nga tuli mu studio natondera tubeere Uganda egali magezi gaffe weewaawo bangi baagala osala amagezi bafulume Uganda naye n'agamba nti sokoka kanirekawo tubalabika bafunye ebizibu mu nsi z'ebweru naye abalala baagala bafuneyo obutuuzi ne bakakkana nga ate bagezi ne bakola ebintu bibajja mu ddiini abalala babadde basajja ne bagala beefuula bakyala naye nga Allah yabaga mubeerebwa e Uganda so inda ahli sunna wal jamaa muqaida eyabagoberera the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tekitegeeza ahli sunna wal jamaa abagoberera enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ate nga bagatta n'obumu obw'obusiraamu buli ffenna kubanga temuli mu nzikiriza zaabwe zikuba buteegatta n'abantu basigadde mu fikiri ez'enjawulo ez'obusiraamu bagamba nti ya'taqiduuna bo beekwata era beegatta i'tiqaadan jaziman beegatta olwegatta olutuufu anna kulla khayri kunti mazima ddala buli kintu kyonna ekirungi wa sharri tutegeeza nti ekibi naye mulimu ebintu ebisoomooza mu bulamu biza okuba nga si bibi naye nga bisoomooza wa sharri yakunu biqadaa'i llahi wal qadrihi nti byonna bituukawo mu bulamu bwaffe buno bwensi bwe tulimu nga Allah tabaraka wa taala yasazeewo era nga Allah yageze wa anna Allaha fa'alu lima yurid era nabwe kityo Allah tabaraka wa taala akola kyaba yagadde tabuuzibwa gw'omwana osobola okumubuuza lwaki wakoze ekyo naye toyinza kubuuza Allah Allah lwaki wankoze kino kubanga oyinza okukakkana ng'ate okukkiriza bw'okoze otya ng'obusudde muguluka لأن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا فعال لما يريد الله يقول kyaba yagadde ate ffe tusobola kukola buli kimu kye twagala tusobola kukola bye twagala byonna tuba n'enteekateeka kibola omuntu agamba njagala omwaka ogujja nzimbe ennyumba okola plan ogenda okulala akaseera katuuse wetunulamu luganda mutuufu ennyumba sikyagiweza n'omusenyu sikoze eki nago siguyeye ninga Allah tabaraka wa taala asalaho nagamba ogira obeera mu muzigo ate nga bw'asalawo n'agamba nti kati kaseera katuuse kola kino ateekawo embeera yonna obufulumire n'okituukiriza
naga bategeeza omwoyo gwange najja buli bonna abatwekuumiddeko abatula mu puroguramu yaffe ennungi nti waliwo ebintu mu bulamu nga tulina ebitegeeza al imaanu bil qadari nga si mpaji tugirabe bulabi tugiyimbe nga tugiyimbisa abaana mu masomero amantu billah nzikiriza katonda wa malayika ne wa malayika be ofuna bulungi kabituka bati wa bil qadari n'okugera ki n'okugera kukwagera khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala bileme komaawo bikomewo mu bulamu bwaffe obusiraamu si kuyisa mu jjenje kkabe la Sheikh Obusiramu si bwangu kuteekawo mu nkola nga buli omu bw'ayinza okulowooza obusiraamu bwangu si bwangu kuteeka mu nkola kuteekamu ki ababuteekamu ga bugumiikiriza okukkiriza sabbu nakusaba Allah kwanguyiriza amateeka ge kyokka aba si magezi gange okubeera nti nsobola okutuukiriza si magezi go weewaawo si magezi go Allah tabaraka wa taala kutulaba nga abawalimu bajja ku bituuti ne batugamba wa man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya nti Allah gwaba kwadde obulungamu era asobola kula kutya kumubuza Allah gwaba sazewo okubuza era asobola kula kutya kumulungamya ne bodda ku street ze Kampala ng'okoola abantu basiramuke nga akadde ke tekannatuuka nobala nti omusajja asobola okubeera eyo bwibanga bituufu eri ababirabako ng'amaze waliwo omusajja juzi wano baali bakola hijja mabegaka ke baatulagako ku mitimbagano nti yali pasita wamusaka oba yali yeeyo mu businzaala feeyo naye gakugamba nti maze akaseera kwegamba ogenda okulaba nti ebbanga liri amaze eri ebigambo by'obusiraamu badde abiwulira ate ng'abikoonako n'agamba nti nedda kino kyendiko nange kiki ng'ageraageranya manyi okutuusa Allah bwe yasalawo nti let this man go and visit this place bwe yagamba nti yalaba ekitangaala n'aloota ekyo nga kimugamba eddoboozi limugamba genda olambula ekifo ekyo bwe yatuukayo manyi oyo wiino tumutwale nga iri mu lugaibu Allah yamanyi oba atunyumiza bituufu oba atulimba naye nga Allah bw'abanga Allah yamulungamya kiraga nti ne bw'ofaito ne bw'osigwa asobola ogamba omuntu nti kyuka wabula otukkiriza ogwo Allah atuusa akaseera n'agenda wali mu n'agamba umutima gwe n'agusofteninga Allah n'agugonza n'aguwa hidaaya obulungamu bwa Allah tabaraka wa taala obulungamu obutuufu kagenda eri baddaaya abali eyo bazanyirira paati tebakwata bitala bazanyirira paati kuba gwe tewazaalibwa bino ng'obimanyi yali muwalimu yakusomesa mu ssomero era nga tufuluma mu ssomero kati ffe bwe twafuluma ne bannaffe bwe twasoma si ffenna timwasigala mu layini abamu bayitawo abamu bali mu busuubuzi abalala bakola obusuubuzi bakola ddaawa abalala babivaako n'obubuufu obulaga nti bawalimu tebabulina tuli ffenna bw'omusanga ogamba inna lillahi wa inna munnange twasoma ffenna alhamdulillah tuli ffenna naye mu bulamu bwaffe tetukoma ku kigambo al imaani bil qadari kyokka kiyina ebigambo ebikitambulirako okikiririzaamu n'okitegeera mu bulamu kuba muntu ebintu bimutuukako mu bulamu naye ng'alowooza kulina kuba kulafubanaako min maani al imaani bil qadari mu kutegeera obukkiriza mu kugera kwa Allah tabaraka wa taala al imaani bil qadari huwa rukunu as-sadis tukitegeere ffenna nti okukkiriza mu kugera kwa Allah kulungi oba kubikusoomooza eri obulamu bwaffe n'emitima gyaffe si bye twagala naye nga ffe tulina byetukola ki bye twagala empaji ya mukaaga y'empaji esembayo mu mpaji z'obukkiriza min aqidatuna al islamiya era mu nzikiriza yaffe ng'abaki abasiraamu wala yasihu imaana al muslim
imaani y'omusiraamu yenna tetuuka kuba nti ntuufu tejjula hatta yu'min bi anna kulla shay'in yuhdathu bi qadri min Allahi wa hikmati nti okutuusa ng'omuntu akkiriza buli kintu kyonna ekimutuukako mu bulamu kituukawo nga Allah tabaraka wa taala yageze mu kusalawo kwe era mu magezi ge si magezi go wadde abamu si magezi go they plan nebituukirira nawe yadda nti ayi ekyo nja kukikola Allah namusaasira ndikikola Allah nakola ki Allah bakonyumu sitampu kubanga Allah tabaraka wa taala abatubadde obubuufu obulowooza amagezi sigago Allah yagaforsinga galowooze goyinza okuba nga olina fikira olina ideology oba tugamba olina entegeera gy'oyagala okolemu ekintu oteekewo oba nidham innovation ku programu za GTV tuli fenna naye ne mubaamu banno babiri abakitegeera ne bagana okukola ki okukitegeera naye nga kigasa kyongera TV match ey'obusiraamu Allah tabaraka wa taala abakasaba ababiri bategeere ekyoyogera si gwe magezi go kugamba nti wano kyendaga abantu nti oli waaba akoze plan neetuukamu Allah tabaraka wa taala aba yagimuwandiikako Allah bakuwadde obwongo bugirowooza kubanga osobola ekikola neyitamu abasigadde ne bagezaako era obawulira nagezaako kino nekikola ki ekigaana okikola nekiyitamu Allahu jalla waala kuba kusaasirakwe ekirala anna Allah subhanahu wa taala tumanye nti mazima ddala Allah tabaraka wa taala khalaqa makhluqat Allah yatonda ebitonde byonna ebiri mu nsi kwegobeere mu swala ng'olaba kamunyera kakuyitako akawuka nga tokamanyi linnya kogende okulambula n'osanga ebitonde biri mu nsi nga tobimanyimanyi kogende ofulume olw'omukono gwange nabadde mulaba nga ali mu Mbaasa nindaba ebitonde bye balaba nga sibirabangako naye nga biridda just near here in East Africa naye nga byonna bitonde byani bya Allahu tabaraka wa taala Allah yatonda ebitonde byonna kulluha wa qaddara Allah tabaraka wa taala wa qaddara ajaliha Allah n'abiteekerateekera ajali zaabyo tugenda ku faddi wa arzaqiha Allah tabaraka wa taala n'ateekateeka bitugenda okulya riziki zaffe tugenda kukola mirimu ki Allah yabiteekateeka obulamu obujja kutambula butya wa afaaliha na biki bye tugenda okukola bihikimatihi mu magezi ge mu kusalawo kwe Allah tabaraka wa taala yakola ki bwategeka pulani nga bwategeka min bidayatin khalqi mutandikwa eri nga tutonda Allah ila ayadkhula okutuusa akaseera ayadkhula almu'minuna Allah bagenda okubeera nga ayingiza abakkiriza amateeka ge tuli fenna aljanna Allah bagenda okubawa eti ejjana tuli fenna walikuffar n'abo banagakaafu wali ne bagawakanya Allah agenda bayingiza omuliro Allah yabiteekateeka dda kati betulabanga abantu batuuka mu myaka 3 omuntu n'afuna nuuru al-islam n'afuna ekisangala ky'obusiraamu ng'amaze ebbanga ali eri ng'awakanya butere Allah tabaraka wa taala aba yakola ki yakimuwandiikako atabudde bubi mu bbanga n'asiraamuka wabula ajja afuna impact mu bulamu bwe ajja afuna okusoomoozebwa ne mu mutima gwe n'alemu okwebaka n'alemwa okukola ebintu ebimu naye nga yeebuuza muli eri kitu kino nga ndaba tuli fenna so okutuusa Allah bwamuwa buki obulungamu aye tubalabyeko ababuzaliddwamu aye ne batuuka akida ne zitaggala sheekh ne bafuluma najja n'abagamba eri mubadde mumalako emirembe ey'okwerikirira nze mbadde nsaali swala ttaano n'ayogera n'otulawo n'ogana n'ekituufu kiridde eyo kati Allah bw'ati bwakoze eki bwamusaliddewo tumusaba Allah tabaraka wa taala akyusa emitima anyweze emitima gyaffe ku busiraamu era anyweze emitima gyaffe ku bukkiriza atutte nga tuli basiraamu tuke mu maaso ge nga tusiime ekyo kikulu nnyo era abantu bakirekayo kisama kubanga obusiraamu bwangu nnyo kubuyingira buzibu kubuyingira batya nti Allah tabaraka wa taala yabwesigaliza babulaba nti bwangu
ye omuntu azaliddwa mu busiraamu era yaba akimanyi mu mutima nti awo agamba taata musiraamu mama muki ate nze ntwala eddiini ki era yabuki ya busiraamu waliwo nagamba taata wange musiraamu mama si muki si musiraamu naye nze ntwala ddiini ya maama era nze ngenda mu kkanisa tuli ffenna naye ng'omuwulire erinnya liringa essira omuwulira ng'ali awo naye ate gatakola ki nga tategeerekeka so tukimanye nti obusiraamu okubufuluma bwangu okufuluma waliwo ekkubo lyangu nnyo naye allah tabaraka wataala bwakuwa hidaaya kiyinza okutwala akaseera ate bw'asalawo agamba kibe ne kiba ekibeera and it is kun fayakun tuli ffenna qala taala allahu jalla waala tugamba mu qur'ani ekitiibwa mu suratu alfurqaani aya yokubiri baserabidde Allah tugamba nti wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah tabaraka wa taala yatonda buli kitonde kyonna ekiri mu nsi kuli ffenna faqaddarahu n'akissa mu bipimo ebisingayo obulungi Allahu jalla waala yanonda kakkala kano konda batindimu oba ndi wa black oba ndi wa chocolate color simanyi na Allah n'okuwa kakkala kalungi Sheikh Umar alhamdulillah n'awanoyo atulaba omukyalo omumyufu ali n'alonda n'agamba nti kati Apollo beera wakala weti okelo gwe beera wakala weti logenda okutuukayo nga bonna abasinga babeera mu katundu ako okero gyakola ki gyali baagala okufaanagana tegaali magezi gaffe era nti nze kambi bodakene kasese naye Allah n'abawa kakkala nga kaabwe tuli ffenna era waliwo yali agamba naga nti essaawa eno Mungu n'akuwa option n'akubuuza nkuteekewa mu nsi muno nsi ki gyoyagala ogendemu obeeremu naga buli omu yamanyi essaawa eno wajja omusaba akuteeke naye nga waliwo ebyakyasa ennaku zino ng'abantu balinga abawakanya aya ya Allah eyo nti Allah tabaraka wa taala kubanga omuntu yamutonda nga muddugavu adduka mu kizigo abanaakola atya ayake mwami oke bamulabe gundi bulijjo musunni muzungu musunni yamyuse so ng'abantu omuntu abaana abeeko baafaanana batugamba talina sente tagenda mu mbeera ekyo Mungu bwazikendeza wamaaso eyo gyagenda eyo nga bitandika okufukula era bakugamba omuntu oyo bw'afuna akabingi si kyangu kumutunga obwekiraba nti Allahu jalla waala talina kyabasazeewo mu byasazeewo byonna byatuwadde nga kitukosa eri obulamu bwaffe Allah tabaraka wa taala tugamba nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadari mazima ddala Allah tugamba nti mazima ddala ku buli kintu kyonna ekiri mu nsi ekitonde kyonna khalaqnahu biqadari twakitonda nga kigiriddwa tosobola kufuna riziki yange sekawuma ne bwenwana ntya nenjira bwe ti riziki yo nti yiyo abantu balina engombe egamba riziki teweta kukoona tosobola kulya kitali kikyo tulaba obeera wano ku programu ku GTV ne bakuyitira omukolo nogamba insha Allah nja kubeerako naye Allah tabaraka wa taala beera kuwandikako omukolo gujja kugendako akaseera akatuuka Allah naate mu kkubo tomanya nawe ovudde wano n'okola otya n'otuukawo ogenda okulaba omukolo gutuuse in another dilemma ne gukulemu ogendako naye nga Allah ataddewo embeera tojja kugendako n'otawakkala nogaye ekituulira kyagaanye ekikiganye nga sente mu nsawo mwezi nezikutwala waliwo ekibawo ng'obusobozi bwebuli naye nga tabaraka wa taala programu zakutaddeko olunaku olwo teriiko tetulaga nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah tabaraka wa taala butuufu febe tuliko ku byaffe ebyokutuuka okufuusinga n'abaana okuzaala babeeko bye babeera mu nsi nga tulowooza ffe bagezi oli afuusinga omwana gwe nkusomesa oli musawo niye obulamu bwe bujja butambula n'amukuba emiggo namugaa gwe nkwagaza ogenda osale chemistry nga wallahi moral concept omwatakola atya
tamulaba mu mutwe tamulaba mu mutwe alaba history alaba ngoni alaba nyamwezi mwana alaba ka geography yebyalengera alaba global warming aye yakola atya naye ngate Allah batadde mu kuba eryo n'abagulirawo nabo bayitirivu yes nti omuzadde tuusa mukolo kuwerera mwana era okkirize nti kadali gyeri Allah kyanabawadde omwana kyabakoze atya kyabamuwadde omwana omubuuze kitolaba ekikwanguyira weewaawo togaana bazadde munaye kuba nabirooto babisabire bawumbadde nzijja kyekintu kyoyina kitegeka edduwa omwana ono ayi Allah nsaba abeere musawo ayi Allah muteeke mu nteekateeka zo kubanga teriyo kikyusa ntuuko okusinga dduwa edduwa yekyusa ki entuuko Allah n'agenda ku lawhul mahfuz olubawo olw'ekitiibwa Allah lyeyawanika ku Qur'an n'akyusa mu ntuuko zaffe tugenda kulaba akaseera Allah lye waakyusa entuuko wakadhalika inna Allah ta'ala ya'lamu kulla shay'in an hadhihi al-makhluqat Allah tabaraka wa ta'ala tumanyi nti bino bitukola bimanyi byonna ebitonde biri mu nsi abimanyi oyinza okuba tomanyi bakufaanana nze Kawuki Musoni nina abanfaanana nakamanya basatu balinako Luganda nga sibalinako Luganda nga otuna festival mufaanagana bwetuna festival tufaanagana ng'ate nabawako obujulizi bakadde baabwe bagamba ofaanana mutabani wange wallahi wamumalayo badde mmanyi mutabani wange yaze wano nawe nagendako lumu ku dduuka y'omusajja naye naŋŋamba ofaanana mutabani wange oyagala okiraba nti omufaanana tuula awo sirike mikwano gye bwe jjajja gyampa salaamu nga gibuuza mutabani we ne bambuuza okyaliyo e Masaka okyasomesa naye nga nzisiisomesa nkoma Masaka nekiraga nti Allah tabaraka wa taala atumanyi n'omanya nti ninaye abanfaanana so waliwo nabadde omukyala nayogera ekigambo ekyekikafiiri si kirungi ku bitendo bya Allah tabaraka wa taala abantu abamu boogera ebigambo naye nga bibajja mu busiraamu atamanyi kati gwogambe nti naye Mungu alabika naye teyali bulungi kututonda nga tufaanagana kigambo ekyo si kituufu era si kirungi si kyabukkiriza kukyogera Allah tabaraka wa taala atumanyi fenna ebitonde bye ma kana minha wama huwa kain fi mustaqbal wawe tuli kati nayo tugenda okubeera mu maaso ate ffe tetumanyi biddako mu myezi 3 okuva ate tubimanyi era oli eyo okuba plan nga ekyo naye yamanyi kiki ekigenda okudda omuntu abane gyenvudde gyavudde naye gyenvuddewo bitegeeza Allah wajakoze atya jakujje Allah jakujje Allah jalla wa ala tumanyi wawe tuli kati naye tugenda okubeera mu maaso tetumanyi biddako tulina bwe tukola naye tetumanyi bikola ki oba tukyaliwo kubanga esanga nga abantu batuusa emirimu omuntu nagamba netandikira mu kino nenzira mu kino naye ngaawo wonna jjukira nti eri tewava wali bwe balekayo osobola okuba nga wabayitiramu bamanye kutogendako mu bwongo bwabwe ne bigaana nti atugamba tugende Dubai tukube ekyeyo watuyo si walungi naye ng'ate ye agenze n'afuna ki kiraga nti Allah tabaraka wa taala amanyi kigenda okuddako obulamu obuganyula mu myezi mu mwaka we tugenda okubeera tuli ffenna tukimanye nti nze naawe tulina akaseera ketwali mu kibiina nga tusoma senior one waawo wakatuuka iwe banseni baana ofuna bulungi sheekh ne babuuza mu baana nti what do you want to become in future wekomba ki osobola okuzaamugamu tewaddamu sekabuma waddamu nti oyagala kubeera ki in future sinali njagala nvuga nnyonyi tokwataganya naye njagala mbeere pilot omusiraamu Uganda ayina okuvuga ennyonyi z'entebe bwe nali mukanange nagamba njagala mbeere gwati I want to become a pilot. Naye abasomesa lwaki basoomooza abaana awo konna nkajja eyo kulaba
waje tubudde ne plan ze twali tulina twagala kutimaiza jaffe Allahu jalla wa ala mu bulamu atuguliddewo ki omuntu atuuka mu bulamu nga Allahu jalla wa ala mu kirasa abantu bangi bayogera ndagala mbeere dokita lawyer naye agenda okulya kitabo kikalubye sigana nenjo kyenzigi zino okimanyi ofuna bulungi osobola balamu ekibiina ky'emabega nga temulina basawo temuli basawo ekibiina kyo nga bwe kyali n'ebirooto bimwalina byonna temuli basawo okka wansi awo mu kibuga noga bagundi bali awo bajjudde awo ku kizimba bayiriba nkonaako oyagala amasuuka oyagala kateni oyagala bino oyagala amakanzu bakola ki bayiriba abalala bavuga piki tuli fenna naye nga omuzadde yaweerera ng'aweerera dokita ng'aweerera looya yafaayo omwana asome naye teyabiteeka mu kkubo lya Allah yabiteekamu sheekhe yabiteekamu alhamdulillah yabiteekamu naye nga bwogambye nti Allah bakone Allahu jalla wala bakone pulaani zirakola sekakiti yabuuze mukibuuzo n'abagamba nti bannaye ina omusomo gwe yasumusaako mukimanyi nti abavuga booda eziddako mu maaso eyo bali eyo masomero aba takisi ab'omu maaso eyo bali eyo bajja naye nabo bali eyo basoma nga ajja kusanga takisi gy'obuddemu naye ayikola etya agikwate nti kumu abali eno ani yali amanyi nti ekyo kyokola kyogenda okukola kati ffenna tusoma Allah yamanye ekkubo lyatema ate nno ekyewuunyisa ffenna tutuuka ekikyanga tufola wali waganye wali sikyaso wali pilot kiganye nti kitya sayansi zatuuka ekiseera nga nti sikyasobola kufuna chemistry oyo na physics oyo naye inshallah kkiriza tugenda kukomawo tutandikirawo ekitundu ekisooka mukkirize tukiwunzikire wano tukomewo inshallah program avuka n'obusiraamu katukomewo katono nnyo eyo yakyatwekuumiddeko naye baako kyoyiga nekyotegeera mu ebyo bingi byetusomesa katukomewo program avuka n'obusiraamu mbaniriza mu kitundu ekyokubiri eri abo batwekuumiddeko abakatwegatako mukkirize mbanirize twatuuse eddaffe twatandise dda okubaako byetuwogera ne byetusomesa eri eggwanga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mukkirize bannamakindye beebaza okubeera nti mubaako nnyo nga mutulaba ab'ebitongole bya security mwenna mwebala okubeera nti mutwekkanya nga muwayo n'obudde bwammwe ne mugamba nti kanvulirize ku bigambo bya Mungu Allah mpadde akaseera kano saba Allah nammwe abuweemu obulungi n'abaana bammwe ate ab'ebitongole ebyenjawulo mwenna mbeebaza mubaayo nga mwekkanya GTV ne mugamba nti programu eno bavuka n'obusiraamu kangiwulirize ab'ebitundu by'e Nansana mukola kyamaanyi nnyo abasinziireyo ne mugamba nti nange kandabe ku programu zino eno bavuka n'obusiraamu tutumye hajati eduzira nkutumiddeko nnyo bannakawempe beebaza okubaako nti nammwe mubaako bangi besikonyeeko biidhni subhanahu wataala wabula mukkirize ate nkyali ne Sheikh Musunni yatutuusaako ebigambo bye tuli mu kwejjukanyako olunaku olwaliro mukkirize obudde tuba na butono tudde wa Sheikh tukubirireko tulabe eddakiika ze tusigazaayo kiki kye twongera okubeera nga tweyigiriza naam Sheikh. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bakolisaya balabi baffe abalungi
ku GTV inshallah tukyali ku mulamwa ogw'okwejjukanya ku bukkiriza bwaffe mu kwogera ku Allah tabaraka wa taala n'okusalawo kwe wadde nga mu bulamu tulina ebizintu bitusobola okusalawo tugenda kubiraba nabyo omuntu alina biki byalinako kontyo mu bulamu وجدت الله تبارك وتعالى تقامت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله تقامت waliwo bintu byonna bitutuukako mbeera zonna zitutuukako mu nsi mu bigezesa byonna fi l-ard wadde birungi mu nsi muno wala fi anfusikum wadde eri emyoyo gyaffe all the events that occur in this universe wadde eri omuntu yenna Allah tabaraka wa taala illa fi kitab okujja kuna Allah yabiwandiika dda ulawhul mahfuz tuli fenna min qabl oluberyeberye annadra'aha inna dhalika ala Allah yasir bigenda okubeerawo bigenda okutambula ekyo nno mwana tuyinza okulaba ng'ekizibu Allah yawandiika dda bagenda okubeerawo betugenda okuzaala Allah manyi abaana bagenda ozaala Allahu jalla wa ala akimanyi ogenda zaala balenzi bokka oba bawala bokka oba bawala nabaki nabalenzi toli fenna inna dhalika ala Allah yasir ekyo nno mwanattu mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala kyangu nnyo omuntu aba n'omukolo sheekh naakola budget si bwe kiri nakola budget bumonde butungulu nyanya nyama soda ebirabo biti kabbo kamuwala biki byonna nabikola naye tegunnatuuka omuki omukolo min qabel tegunnatuuka omukolo nakola enteekateeka omwana agenda mu kusomero nga wakisulo omuzadde amugamba nti kola shopping list biki byoyagala bwabikola natwalira omuzadde eida anogolako nti kino ne kino bigende biveeko bino bijja soboka kiganye oluberyebere ntanaba ki kugenda kyogamba ekyo maaso ga Allah tabaraka wa taala kizibu Allah tugambye nti inna dhalika ala Allah yasir ekyeri Allah tabaraka wa taala kyangu nnyo kyangu nnyo mu suratul Hadid aya ya 22 naye mu bulamu kano katukasheyalinge twongere okwekkaanya okulambulula obukkiriza muhogera kwa Allah tabaraka wa taala n'okusalawo kwe al-iman bil qadari la yatamu illa bi arba'ati al-umur tusamma obukkiriza bw'omuntu muhogera kwa Allah tabaraka wa taala n'okusalawo kwe tekujjula tulifuna omuntu ayitibwa mukkiriza muqaddaru mukugera kwa Allah okujjako nga agoberedde ebintu bye tuyita al-maratibu al-qadariyya ebintu bye tuyita the steps emitendera gy'okugera kwa Allah tabaraka wa taala al-awwal ekisooka omuntu ategeere al-ilmu ekigambo al-ilmu kumanya bi anna Allah taala alimu bi kulli ma kana nti Allah jalla wa ala mumanyi era mugezi era mukakensa Allah jalla wa ala mukenkufu wabakenkufu bonna mumanyi bamanyi boki bonna ku biti byonna ebituukawo mu nsi wama yakunu era nawe bigenda okubeera wama lam yakun naddu bitagenda kubeerawo Allah jalla wa ala yakimanyi bereberye wakulembeze betulina dio bagenda okulinnya entebe dio banavaako Allah tabaraka wa taala sokuleme ffe kulumwa mutwe nabo tubakubeko ekifuba tulina tukwasa Allah etukole bye tukola yesimbawo wesimbewo tikikuleetera ate kutta muntu atokakane nga oyagadde ensi oyagadde eddunnya oyagadde obuyinza atokakane nga olaba ekintu kutta kiki nga kyangu gyoli so nga ate kibi maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala wama lam yakunu wa kana kaifa yakunu nabatya ekigenda okubeerawo Allah tabaraka wa taala yakimanya nga tukula diwagenda okutuwa obusobozi obukola ayinza okujjukira bulungi akaseera kewajja mu mirimu gyozookola natemya ekkubo oyo omu gyatandikidde Allah jazza atemya ekkubo nange nantuusa
ku ssomero lyange lyendiko eddungi Bilal Islamic Nassali Primary School Lubaga obwensomesa kati obuwalimu ate nga ndi head teacher ku Luzungu n'Oluwarabu byonna nikola ntya ndikwasaganya naye nga Allah zaatema kkubo gyatujje Allah alina abantu bateeka ewantu atabasaba ebipapula nakutuusaawo Allah nakutuusaawo ate nga bangi balina empapula balemereddwawo kiraga nti Allahu jalla wala byetukola bituyambako kutuka gikola ki gyetulaga naye nga Allah yasalawo ki nga Allah tabaraka wa taala mu nteekateeka ze aba yateekateeka si kirungi era si busiraamu omuntu okugamba nti Allah ayinza okuba yateekateeka mbeere mubbi era kitugolaba ndi mubbi Allah akimanyi nedda endala kadariya waliwo abakkiriza mukaddaru nga bo beyita bakadariya bagamba musiraamu yakubbye naye Mungu yakigeze Allah bwatyo yageze kubanga omuntu agenda okubba nga akiraba agenda kukola ki agenda kubba ate naye amanyi nti kyegenda okukola kikyamu omuntu ng'agenda kwenda afuna amagezi ag'okubiri gamba ogenda kwenda naye nedda oba nfuna bulungi so wakaifa kana yakunu naddiwe ekigenda okukola ki okubeerawo aliyeri omuntu alina okumanya okufanagana kutakumanyi alikitaabu ekyokubiri ti omuntu alina okumanya mu bulamu yenna omukkiriza bi anna allaha kataba ma sabaqa nti allahu tabaraka wa taala yawandiika dda ma sabaqa bihi min maqadir almakhluqati fi lawhi lmahfuz nti allahu tabaraka wa taala yawandiika byonna ebigenda otutukako fenna ebitonde bye ebiri mu nsi ku lubaawo olw'ekitiibwa keba ensolo nga tugenda kugirya tubadde fenna Sheikh mwana oma Uganda nga tusala ebisolo naye mulimu embuzi zolaba nga ziwonye Mungu naziwonye naye nga ziwonye zibadde mu bangi abadde bagenda okusalibwa nemugoba akabuzi ne kadduka nemugoba akabuzi bagerahoyauseka wuma olubuyo wagitti byagudde sekamusuni naye wuyo bakagoba agudde sekamusirimu bakagoba babomboka kaganye Allah akimanyi nti akasurvive amanya obulamu bwaffe buli butandika ne bunaakoma tulina akaseera ketwali kalamojja nate tushanganya nga tugenze oba abantu bekalamojja emmere twagula sekoko naye sekoko yafuuka sekoko nga buli omu agamba tugire leero nti nedda kati Allah natuwa program nga ziri fixed omu ku mukama waffe abava ejukke n'alwala tetwafuna budde bufumba ki sekoko n'omufumbi n'agamba ngenda gifumba ekiro insha Allah ng'akakasa tagenda gifumba eddi ekiro wallahi ekiro kyatuuka agate kakati tugenda kusula eri tugenda kusulawa Allah natuwa ebifo by'okusula mu bimeka bibiri ekisooka nekigaana tugenda ku kyokubiri nga ekyo toyinza kufumbirayo sekoko nekigaana netwetika sekoko tugirete e Kampala eriibwe naye yali akuliibwawa eri kalamojja tugire ku kyemisana oba ekyeggulu twakakkana tulidde capati nga Allah yasalawo tuligisalirawa obulamu bwawe bukyagenda maaso so kiraga nti twagala naye nga Allah alina si ku bantu ffe kabula ne ku bisolo bisolo n'ebinyonyi n'obuwuka na buli kimu ekirala ekyokusatu omuntu alina okutegeera nti al iradatu wal mashia okwagala n'okusalawo buli muntu alina mubulamu kyayagala njagala nyambale bwenti njagala nkole bwenti omuntu oyinza omubuuza lwaki oyambala bwoti nze bwenjagala ayagala yakunamira ensi nga bwakola atya nga bwayagala naye tuddukire nti al irada wal mashia allahu tabaraka wa taala yasalawo allahu jalla waala yayagala kirina kikola ki nekibwa era Allah yalina okusalawo ku bintu byonna Allah tugamba nti wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin tewaliwo bintu byonna mu nsi mu tuyinza kusalawo ffe ebitonde illa an yasha Allah okujjako Allah nga yagala abantu nga bakubya ekifuba ku bantu abantu nga baloze bannaabwe ku bifo gye bakolera ng'abantu nga balwanyi bannaabwe ntalo ku mizikiti eyo abamu ekisinga okuba ekyenaku n'alwana Allah namulaga nti ate gwe abadde alwana ate gwe avaawo oli omuleseeyo oba abamu babeera successful n'agamba oyo nja mulwana Allah namuteramu n'agamba nti akaddeko oli kaweddeko
talina okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Tuli ffenna emiteeko gy'okugera kuwa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala tulina ataqdiri al-aam, okugera kwa Allah okubuna ku buli bitonde byonna lijamii al-ashyaa'i fi as-samaa wa fi al-ard, ebiri mu ggulu, ebiri mu bbanga n'ebiri mu nsi, nga Allah yateekateeka okugera kwabyo kwonna nga kubuna. Ekyokubiri ataqdiru al-umri, okugera kwa Allah tabaraka wa taala nga kwa buwangazi bwaffe. Ati Allah yateekateeka ogenda kuwangaala ana omuntu abeera ku nsi naga nina ssente nenda kukola hijja nga mpezza emyaka 5 n'atuuka mu 3 Mungu n'amujjulula. Tuli ffenna Allah yateekateeka kabanga tugenda okuwangaala ku nsi. Ate era Allah akimanyi nti oyagala hijja naye toligikola. Tuli ffenna nga wate baziwadde nga tasobola suka myezi 3 nga tatuuseeyo. Bw'atagana mu umra hijja bwetuuka n'agenda olina tukekisaanaga gimalire ebizibu byange n'ebizibu ebingi nga nze ŋŋenda, ate nga Allah bw'ate bweyamukola bweyamuteekerategera. Ataqdiru as-sanawiyya, tulina okugera kwa Allah tabaraka wa taala okw'omwaka. Buli mwaka Allahu jalla wa ala agera, buli mwaka Allah akola ennongoosereza nga bwe bw'okola ennongoosereza. Omwaka guno yagala ngula akakoloti katandika okukasonda n'ogula akabokisi. Omwaka guno insha Allah ogujja yagala mpase tandika okukola ki? Netandika plan. Yes. Tandika okukola plan. Allahu jalla wa ala tugamba mu sura gye tumanyi obulungi, tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiiha, mu mwezi ogwo tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiiha, mu mwezi ogwo gwa Ramadan fi laylatil qadri, fi laylatil qadri, mu kiro ekyokugera. Tutagogera okugera kwa Allah n'okusalawo kwe. Mu kino ekyokugera abantu bangi abo balimu batukubiriza banaye buli omu waali tekikuyitako ekiro ekyokukola ki? Ekyokugera. Banange buli omu waali fungiza batugamba nti kyosaba essaawa kyosaba kyonna Allah agenda okukikuwa. Lwaki? Nti Allah ateekawo oluwendo olulala addemu akyuse ku lubaawo olw'ekitiibwa lawhul mahfuz. Nga gwe bw'oyinza okubeera awo n'ogamba naye nali nteeseteese kino kijja kisobola kankyuseemu kankole ku kino. Ate essaawa eno omwaka ogugenderedde guti obukadde 10 bwe nali njagala sinaweza n'akamu n'omanya nti wali kanyongere kusaba. Amin. Naye mu mwezi ogwo buli omu ayimirira ekiro alwana, buli omu alwana waali asobodde okuyimirira ekiro, asobodde okusala taraweehe, asobodde okusoma Qur'ani, asobodde okusala sunna n'awanika emikono asabe Allah atuuseemu ebintu byakuttemu. Allah tabaraka wa taala tulabirawo omwaka oguddako ng'alina baawadde sikaala bagende basome ebweru, Allah alina baawadde hijja, Allah alina baawadde umra, Allah alina baawadde abakyala, Allah alina basunudde mu riziki. Agamba waayi byali byekutte naye kati Allah yanta. Allahu jalla wa ala yakola atya? Yanta. Si kituufu. Obusiraamu butugamba okutuka okusala adhiya ate abantu tebalimirira. Tulina bannaffe ba engineer aba engineering ebizimba ababikulembera nga bakulembedde mu bizimba naye nenzikiriza ye ng'ate musajja musiraamu ng'agamba nti nedda naga nti tugenda kufula fulaati eno fulaati esaana kabuzi ne balinda ne buwungerawungerawo naye kakwerimba bwerimbi Mungu atunyweze. Allahumma amin. So mu mbeera eyo nti omuntu omubuuza kyokola kino eno kirimu hikima ki? Ddala nti omuntu akafuwadde ate wafuna ekizibu nakubya bumala okubuulira Mungu yangezesezza, Mungu yangeredde nti ate kiki ogenda okulaba nga Mungu kyeyamugeredde ng'ate abegera kibi. Kiraga nti abantu betaddeko ebirungi nti babikoze ebibi babiwaddaani Allah tabaraka wa taala naye nga byonna Allah yabikola ki? Yabigera yatuteekerateekera tuswala insha Allah
tusabe Allah tabaraka wa taala atutusizeemu Allahumma amin okusinzira buli omu bw'alina kyalina mu mbeera gyalimu ataqdiru yawmiyya tulina okugera kwa Allah tabaraka wa taala okw'olunaku kulli yawmi huwa fi sha'n Allah jalla wa'ala lunaku olukya aba ali mu control yaalwo kitegeeza nti tosobola sigalawo waka obeere waka tugenda kukola sente tezisobola kusanga ovayo ogenda onoonye wadde wama tadri nafsu maatha taksibu ghadan tomanyi kyogenda kufuna tomanyi kyogenda kufuna ku mulimu wabula olina okugenda onoonye ng'esawa yakati bw'otamanyi kiki kiddako wooli awo olaba bulabi Allah bakola enteekateeka ng'agamba nti waliwo riziki yejja era ogenda okulaba nga riziki yekoze ki ng'etuuse mu bulamu tulina ebintu nga Allah yabyesigaliza ebyo mwebuli alhaya obulamu Allah yabwesigaliza bwe oyagala omuntu omutte nga Allah tannasalawo sobola kukola kutya kumutta omulamu Allah yabwesigaliza okufa Allah yakwesigaliza alqasri ebipimo mu sayizi nti omuntu muwanvu omuntu muki mumpi mu bigero alqasri omuntu nga mumpi Allah yabyesigaliza obumpi obuwanvu tuwulira abantu abatunda eddagala simanyi eriwanvuya ate tebalina linyimpa tuwulira abantu batunda ebintu bingi naye nga bali mu nteekateeka za Allah gye yasalawo ebintu bibeere ku bantu ate nga abantu babirwanyisa watuulu obuwanvu twagala okyusa mu Allah ngeri bwatutonze wallawu kala Allah yeyesigaliza kala z'emibiri zaffe lize kutoyinza kubeera nga oyagala obeere buli omu ayagala abeera omugagga naye tusobola kiwiisinga lunaku okyagale nga tokikola okola n'osaba Allah nakuteeramu buki baraka n'okyama alimatar enkuba Allah yayesigaliza abantu bye tulinaku obusobozi tulina obusobozi ku kuyingira dukhulu yingira fulumu tuli mu program omuntu asobola okugamba gundi afulumya tushutinga tuli fene asazeewo n'afuluma oli n'ayingira al-amalu omuntu okuba nti agenda okukola yiyisalirawo kansigale ku mulimu oba kangende nkole kansigale waka kangende nkole era akozesa amagezi Allah ge yamuwa gazanyirako tatakozesa gage okulya osiiba seeka kiwe kiri mandolo okuna olwagamba nti lya teyakigamba tuli fene naye ng'osazeewo kansiiba erya okyeyagalidde Allah bwongoobwo tulina ebintu ebiriko eddagala abiriwo mu kusala alqada okugeza almarud omuntu bwalwala alitu biddawa alina okufunya eddagala akole ki awone alfaqr obwavu yuhaliju bilamal bwobaawo nakukola lafuubana osobola obutafuna sente ezikumala naye n'ofuna akasente era kalwanyisa obuki obwavu annaaru omuliro obulago okwo yuhaliju bilma guvaawo namazzi oba omusenyu ne bagamba omuliro gwase ne bayita emotoka za fire brigade zikole ki zizikize oba ne bayiwako enfu kiriko ki okufulumira alijahil obutamanya mu busiraamu mu bintu ebyenjawulo bivaawo birireyo omuntu alina okunoonya okumanya okusiga langi okuzimba okusoma kulaani tategeera eddiini ye walmaasu ebyonoono bivaawo bitawuba kola ki nakwenenya Allah akusonyiwa so mumbeera efaanaganako bwekyo nkutira omwoyo gwange na buli yenna atekumidde ku GTV opuroguramu yaffe tugumiikirize mudakiika ntono nnyo inshallah mudakiika nga 2 tunzikiremu inshallah tebaza Allah betusimisiza byonna tusiibuliremu basuye yaffe esembayo batusiibulirawo Allahumma amin akalowoozo kange era mbadde nfundukira nga ŋŋamba kutira omuntu gwange na buli yenna tulaba tugumiikirize kubanga asabru na iman bimanzirati rasi ala jasad nga bwolaba omutwe guli ku mubiri singa omutwe tegubaako singa omubiri tegubaako mutwe bagamba kibudu ki kiwuduwudu kubanga tetwanditegedde baada sabru oluvannyuma lw'obugumiikiriza ashiyau jamili tantaziru
ebintu bingi ebirungi bitulindiridde bw'ogumikiza n'osoma n'omalako ogenda okujja bakugamba Sekawuma Lusoko ojje wano bakwetaaga naye you have the qualification niwagumiikiriza abataagumiikiriza they can't get that chance barakallahu fikum amanya Sheikh Ashraf Kabuchi Musoni inshallah kantumireko ya mina Sheikh kantumireko ntumira tata wange omulungi omwami Muhammad Lukwago nyana nentumira mama wange omukyalo omulungi Mama Hafsa nentumira kuba Sheikh wange omulungi eyansomesa yatandisa ya Sarona Sheikh Omar Mujungute inshallah mukabaawo awo ali bunamwaya nentumira kuba Sheikh bange abansomesa min Mahadi Imarat mwandikane ya inshallah Mahadi Imarat Sheikh Muhammad Waisa Sheikh Walakira ekatwao mwalimu wange Sheikh Rubega mwana hadithi Mahadi Imarat Sheikh Muzanganda Sheikh Murshid Buwembo Sheikh Kasujja Idris Dosi Sengoba bonna staff ya Mahadi Imarat ntumirako nentumira mwanatu ne mukama wange Haji Sendagala Hussein Rubagawo na msembyayo mu tunzikira akatalekeka staff yange yonna ngitumidde nentumira chala wange omulungi Maitini Hat yetegedde kyawe amina gamu ku mateeka gaŋŋaanyiziddwa obuliri kale program abavubuka n'obusiraamu bwete bwetambudde olunaku olwaliro mukkirize mbakuliseeyo mu program bwete bwetambudde abaddeko bakukyotegeera mufumintirizamu owulirizeemu kyofunyeemu kigoberere kyotategedde kibuuze imaamu wakuli okumpi nangeri okubeera nti akikunyonyola oba fe wano kutubuuza ebibuuzo ku 07514 05383 07514 05383 ate tusinkane mundo oguddako mbadde Umaru Senkai ate okubatuusaako mbadde ne Musa Samula ku kamera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.